Natera webale kubanga ochekomedde wano ku Projan Media TV ofulina amawulire agakagwawo agakwatagana ku baserebu bo mu ggwanga Uganda oziko ne bweru w'eggwanga. Olunaku olwaleero ate guliye eryakagwa ku mmeeza zaffe eza Projan Media TV teri ddala okuddako lya mwana mulenzi Patrick Ssenyonjo abasinga gutumanyi nga Fresh Kid. Fresh Kid nga 11 ku Lwokusatu omwezi gwa Septemba guno gwennyini gwe tulimu yakwata sente n'ebintu ebirala n'agenda n'akyalira famire y'omugenzi ayitibwa Sylvia Nanduto. Sylvia Nanduto ono yali dansa w'omuyimbi ayitibwa Gravity omutujju. Sylvia Nanduto ono abasinga baali bamuyita Dwarf, yali mukazi mumpi, yali dansa. Ono yafa mu 2017 olw'obulwadde obwamukwata nga agenda okuzaala, mukazi wattu n'ayitirayo. Essaawa zino eno omukazi ono Sylvia Nanduto yaficalingamu mulimba oluyitibwa Luswata olwa Gravity omutujju. Omukazi eyali omuddugavu oyo bwe mulaba. Fresh Kid yakutte ebintu ebikalu n'agamba nti kange nenkyalireko ku baana bono omukazi omutima omulungi omwana ono gwe yayeresezza gwalaze abantu ab'enjawulo nti ono omwana alimu omulama, omwana ono ategeera. Fresh Kid mu bintu ebikalu yatutte ebintu bingi nnyo, yatutte emmere okugeza omuceere n'atala n'ebyokunywa n'atwala ne toilet papers n'emiti gya sabbuuni. Kwegamba bambi embeera yabadde wali ng'abaana balabye muto munnaabwe nga abaleetedde ku kintu era basanyuse nnyo okuba nga balabe Fresh Kid ku bintu bye yabaleetedde. Fano Projan Media TV tugamba nti okola kyamaanyi era legguli eribadde lyakagwano ku mmeeza zaffe lindirira egguli eddala erigenda okuba nga lijja. Weebale nnyo, weebalire ddala.